أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته baganda bange ebimu ku byogerwa ku baganda baffe abashia ithna ashara nti n'olwekyo banabbidi yenzikiriza eyitibwa bada ebimu abalabe bibogera bada kitegeeza kiye era omuntu wabanga akikkiririzaamu kimufuula okubeera nga munabbidia nga baganda baffe abawahabu bwe bagamba twagamba nti ekigambo bada kiyinza okutegeeza okweyoleka onfuna bulungi ekyokulabirako kino mu bufunze nga tetunaba kutunuulira kugenda ku musomo gwaffe amagezi gagamba nti Katonda obuwangazi bwe buli mu mikono gye era yakugerera obuwangazi bwoteekeddwa okubeera ng'owangaala nfuna bulungi let's assume ekyokulabirako mu myaka 4 gy'ogenda okubeera nkola ki owangaala w'olaba omusota we guli n'ogendawo ne gukubojja kitema obuwangazi bwo si we kiri obuwangazi bwe obwetemedde ggwe kennyini olw'ebikolwa byo by'okoze n'olwekyo yenzikiriza bw'etyo endaba bw'etyo ekikolwa bwe kityo onfuna bulungi kyekiyitibwa bada ekyokulabirako ekirala wano kye bategeeza baganda baffe abashia ithna ashara n'abantu bonna abakkiririza mu nzikiriza ya bada ebikolwa byaffe sometimes onfuna bulungi bireeta enkyukakyuka ku ebyo Katonda bye yatugerera esashum Katonda ye Razak omugabirizi onfuna bulungi atuwa ebyenfuna naye ate mu ayati ez'enjawulo yakugerera sente z'ogenda okubeera ng'ofuna nate okusinziira ku ayati ez'enjawulo kati nga mu surati Tagabun aya 17 agamba nti woowaayo sadaka agenda kubeera ng'akwongeza sente ate akusaasire n'agazambi surati Tagabun aya 17 eyo endaba bw'etyo yeyitibwa bada n'olwekyo tefuula muntu omu oba omulala ng'akkiriza bw'atyo okubeera mukafiri nga musiraamu so tubeere nga twetegeeza bulungi baganda baffe ab'ebitiibwa wano nga tweyongerayo nga we tugambye tulina n'ekigambo ekirala ekiyitibwa nasikhu Katonda okuleeta aya tulabe nti aleese aya kati nga mu surati Nisa aya 43 nti la takrabu salata wa antum sukara temusembere eri swala nga muli batamivu eyo aya yagireeta ku mulembe gwa Nabi Muhammad nga Nabi Muhammad akatandika okusomesa abasiraamu aya endala ne zijja weno aya ne zigamba nti omwenge n'ebirala byonna najisi n'olwekyo eno aya esembyeyo okukka nejjawo esoose eyo enkola bwetyo titegeeza nti maybe Katonda tategeera Katonda alimun khabir senkagale w'abagezi funa bulungi muganda wange ebyo byonna byakola abikola lwa hikima kuba yeye hakimu senkagale w'abagezi singa omwenge yagugaana mulundi gumu nti guli haramu guli najisi ab'eimaani entono tebandikiririza mu Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama naye yagenda agugaana mpola paka we yagugaanira ddala n'olwekyo zino enkyukakyuka Katonda zaakola kati ng'ezo mu mateeka ge tezitegeeza nti maybe tategeera Katonda ategeera era oyo agamba nti maybe omushi akkiriza bw'ati anyoomodde Allah subhanahu wa ta'ala ebintu abitegeera bulala nga tuzeeyo ku bada sometimes mpadde ekyokulabirako nti ebikolwa byaffe sometimes bireeta enkyukakyuka eri obulamu bwaffe birako mu surati Hud
ayokusatu nti waayo soda Katonda akwongeza obuwangazi bwo. Nolwekyo munzikiza tube nga tutunuulira Katonda asobola okuleeta enkyukakyuka eri obulamu bw'omuntu. Katonda fine akutonze nti oliwa ogenda kuwangala emyaka 4 nga bwe tugambye, naye olw'ebikolwa byo sometimes biyinza okendeza obuwangazi bwo oba okwongeza. Wewaayo soda ku obuwangazi bwo bweyongera paka kweri ajjali yennyini hatimi esemberayo ddala, oyagala toyagala oba oteekeddwa ogenda. Ofuna bulungi? Nolwekyo olw'ebikolwa byaffe enkyukakyuka ezo zisoboka. Nolwekyo ebikolwa byaffe bikola kinene eri gye tuli. Katonda fine atuwa obulamu, naye ate atuteerawo path, ekkuba ery'okulondako nti okola kino obuwangazi bugenda kweyongera, kati ng'okuwaayo sodaka n'ebirala. Munzikiza tunuulirako aya mu bufunze ezogera kweno enzikiriza nga wekolebwa mu baganda baffe Abashia nga we bakkiriza nti tebafuula bakafiri ng'abamu we bagamba. Mu surati Al-Araf aya 96 Allahu subhanahu wa ta'ala yatugabirira, siwe kiri y'omugabiriza atugabirira ffe ebitonde, naye agamba nti singa abo bannannyini kibuga baali bawangalira mu kibuga, singa bakkiriza Allahu subhanahu wa ta'ala ne bamutya. Ofuna bulungi? Enkyukakyuka za Katonda zakola ku lw'ebikolwa byaffe. Ofuna bulungi? Agamba nti singa banzikiriza ate nabayongerako okuntya nga tebakola mazambi, la fatahna alayhim barakati minas samai wal ardh, nandibadde mbateera mbaggulirawo emiryango gya baraka kuva ggulu ne mu nsi. Nolwekyo eyo aya ne tulaba nti ebikolwa byo, onfuna bulungi, bireeta enkyukakyuka eri obulamu bwo, kye tuyita bada. Aya ey'okubiri Nabi Yunus alayhi salatu wassalamu, emirembe gya Allahu subhanahu wa ta'ala gibeere ku ye. Twasoma ebyamutuukako mu lyato, ekyennyanja ne kimumira. Akaseera kennyini ako ekyennyanja kyamumira, Allahu subhanahu wa ta'ala n'aleeta enkyukakyuka mu bulamu bwe ku lw'ebikolwa bye. Ekikolwa kye yakola Allahu subhanahu wa ta'ala mu surati As-Saffat aya 143 paka 144, Allahu subhanahu wa ta'ala agamba nti falawla annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun. Singa teyantendereza yandibadde abeera mu kyennyanja ekyo paka ku lunaku lw'okuzuukira. Nsuubira olaba nti nolwekyo ebikolwa ebimu bye tukola bireeta enkyukakyuka eri obuwangazi bwaffe n'obulamu bwaffe mu kutwaliza awamu, kye tuyita bada. Nolwekyo akikkiririzaamu tekimufuula nti mukafiri. Katonda yaba amanyi ekinaggwaawo ekigenda okujja, naye because yakuwa amakubo abiri, inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, okukkiriza oba okugaana, mu surati Al-Insan aya ey'okusatu. Ebimu akutunuulira alabe onaakola ki akwongera ebbaraka ze oba obuwangazi. Nokyakkiriza mu bada tekimufuula mukafiri ng'abaganda baffe Abahabu bwe bagamba. Aya nnyingi Allahu subhanahu wa ta'ala yatonyesa enkuba, tukimanyi, yagaba ezadde, yagaba riziki. Agamba abantu ba Nabi Nuhu alayhi salatu wassalam myaka 10 baganye okukkiriza nti singa mugamba nti Katonda tusaasire, ngenda kubeera nga mbasaasira. Yursilu samaa alaykum midirara, yursilu samaa alaykum midirara, ntonyesa enkuba nga nnyingi, tumanye emigaso gy'enkuba. Wayumdidukum bi amwalin wa banin, mbongera ebyenfuna mbatere mu baraka, mbawe n'ezzadde nga ddungi. Zino enkyukakyuka z'abasuubiza ku lw'ebikolwa byabwe ye bada.
aya endala wokola istighfar nokola emirimu emirungi Allahu subhanahu wa ta'ala agazambigo agasangulawo, agasangula. Nakongeza n'obuwangazi. Surati Hud aya kusatu ne ayati ezimu Surati Ra'd ne ayati nnyingi nga Surati Namuli n'awalala. Lwekyo mubufunze gwe omusomo gwaffe bada. Omuntu akkiriza bw'atyo tekimufuula mukafiiri oba munabbidia. Ate tekitegeeza nti maybe Katonda tategeera, Katonda ategeera. Nsaba afunye guno omusomo obeere ng'osharingira abalala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.